tuli kusaza embeera nga bwetambula ekintu tuli mugezaako kikutuusaako live terevu nga embeera bweri. Nsanze kansala Cissy Nalukwago saluuni nsaba atubuuzeeko ate naye atubuulire ekintu nga bw'akiraba kikyasuubira ate kikyagamba bannamasaka. Neyanzege mwami Fiiki. Erinnya lyange nze Nalukwago Cissy nga nze kansala w'omuluka gwa Nnyendo addako mu 2026. Bannaye bannamasaka tubagamba nti saawa yonna tulina pulezidenti waffe, pulezidenti wa Uganda omusiime, pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu musaawa yonna ali Masaka wano. Tweteekateeka emulooza muzirabwe zitambula abantu basanyufu, naye tuvumirira poliisi ffe boolaba twabadde waggulu ku ttoto ng'abantu bali mu vibe bali bulungi nga tewali akosa munne teri gwe bakosa, naye poliisi yakyankalanyiza ebintu byaffe byonna byonna era tuvumirira embeera ya poliisi. Era tubalabula olwaleero mutwesonyiwe ffe tujja kwekuuma, tujja bayita nga waliwo obuzibu bwonna nga bwe mwatusuubiza nti mugenda tukuuma. Mutukuume bukuumi wabula temututabangula. Enteekateeka zitambula, tuli bulungi, abantu beeyagala era saawa yonna tugenda kuba nga tulire pulezidenti yaffe Kyagulanyi Ssentamu. Babiyingiddemu olw'okuba temwabategeezaako mwe mwakoze busiki bwammwe kwetegekera mukulu naye ng'ate poliisi tebimanyiiko oba oliawo nga tebirina mu mateeka ga Electoral Commission. Bwe wabaawo embaga ekisooka kiba kasiki. Wali olabye embaga gye bakola nga tetwali kasiki? Zibaayo. Ate eriyo buli embaga ebaawo wasooka wa kasiki. Naye eno si mbaga. Ffe pulezidenti waffe bambaga. Era olwaleero public holiday tambula amaduuka gonna ojja kusanga si masibe. Nga gonna masibe olwaleero akunze abantu obutakola. Abantu beekunga. Abantu ebalaba pulezidenti waffe Kyagulanyi nga waali beekunga bokka. Tebaliko kukunga beekunga bokka. Ffe pulezidenti waffe Kyagulanyi gali masannyalaze. Era nze nkugamba twalanga tuli wano ku kamera ne bagamba nti wuyo ayitawo buli omu tomanya waakwata n'ambuleera weekanga ogikasusa. Ffe Kyagulanyi masannyalaze teri gwe tukunga. Abantu bonna basazeewo nti nga 29 public holiday baalutongoza kuva dda ti nga 29 oli n'alumyusa kalenda ye ti public holiday, naye poliisi mutuleke mutwesonyiwe muleke abantu baffe beeyagale basanyuke. Twabadde mu kasiki olwaleero embaga eri wano. Tubanya bantu mwenna mujje wano kusaza wano. Tebababuzaabuza pulezidenti agenda kuyita ku toto kuwerokamu ajje wano mpaka wano kusaza ku mbuga ya Ppookino ssebo. Tiyagaasi temumutidde. Ate tiyagaasi waaki? Tebagenda tukuba tiyagaasi, poliisi etegeera. Era tetusuubira kulaba bintu bwe bityo. Tewali tiyagaasi, embeera egenda kuba nnungi nnyo ffe gyetusuubira. Nze saagala kugamba nti nno kino kijja kubaawo. Nze nsuubira tugenda kuba na mirembe, tewagenda kubaawo tiyagaasi wadde. Esebo nange neyanzege bannaaye mwenna abalabye abagoberera. Tuli wano ku ssaza ku mbuga ya Ppookino. Pulezidenti waffe wagenda okubatobula ate tukume eddembe ate twebeerera mukunga abantu nti tube n'eddembe. Poliisi etwesonyiwe tujja kwekuuma. Tweyanze.